Abatuuze b'Envu Bajjeza mu disitulikiti y'Empigi abaali bagoba ku ttaka bafunye akaseko ku matama oluvannyuma lwa kampuni ya Fourways Investment Limited okubaza ku bifo byabwe bye baali balimirako okumala ebbanga oluvannyuma lw'okuba nga baali beeyita bannannyini ttaka lino baali bagobako. Kino kyaddirira ddisi w'Empigi Sarah Nannono nga aliwamu ne Nathan Bwogi okuva mu kakiiko k'eby'ettaka Makogo bwa Pulezidenti okutuuza olukiiko gye buvuddeko okubuulira abatuuze nnannyini ttaka omutuufu ekyabasanyusa. Kale olwaleero bawandiisa abaali ku ttaka lino nga bakkiriziddwa okuddamu okulimira ku ttaka lyabwe ng'ekiseera bwe kirituuka balyegula era nga bamu balabiddwako nga basibye sengenge. Buli muntu akozesa ekibanja kye mulime emmere yammwe temugenda ku street kubba mbere ku ttaka mukole ki kirako omutwe maddamu batiisatiisa nga bagaana okozesa ebibanja byammwe. Bagamba nti bakukozesa ettaka lyabwe nga ebalinda. Ekinaasalwawo abakampuni Ssewanya Natone nga yakulembeddemu abaziddwa ku bibanja ayogedde obulumi bwe bazze bayitamu okuva lwe bagobwa. Naye okuva Bwogi lwe yakomyewo n'atubuulira ekituufu ne RDC aba Fourways mbeebaza nti baatuukiriza ensonga eyo nti kwaliko abantu abaali bakolerako tebabayisizza bubi era babakkiriza bakumewo baddewo buli omu mu bifo bye we yali akola ki we yali akolera. Sserwadda Fred akiikiridde abakampuni ayogedde engeri gye baddukira mu kkooti okusalawo eggwe ku bwannannyini bw'ettaka lino. Lisiti yiino era nga buli omu mukkiriza ddemu akozesa ettaka lye ekifo ekyo waali ekiseera ekifo kinaaba kituuse tujja kulaba tubakompasetinga basobole tuviira ku ttaka lyaffe. Njagala okikwasa omukulu ono akulira ab'ebibanja abali ku ttaka lyaffe babekuddamu muntu yenna abataataaganya ekyapa ekya Fourways kyekino. Akwasizza ekyapa akulembeddemu abatuuze n'ekiwandiiko ekyava mu kunoonyereza ku ttaka lino bagire nga babeera nabyo n'abasaba babirage ng'omuntu yenna abeera nga azze okubagobaganya. Akatabo kano ke kalimu kalonda yenna akwata ku ttaka lino ebyapa ebyo baali baatuuzaako era nga byasazibwamu era omuntu yenna ajja nga akutaataaganya omukwase ekitabo kino akisome ekitabo kya gavumenti. Abatuuze basanyuse olw'okufuna obwenkanya. Tuli mu ssanyu lya nsusso olwa Fourways kyetukoledde kubanga ettaka lino lyali bajjajja baffe ne bataata baffe ate ffe ng'abaana ne batugaana okuddamu okukolerako naye tusanyuse nnyo Fourways bwezze buli omu neemuddiza addemu akolera we yali akolera. Twebaza gavumenti olw'okutuulaga bannannyini ttaka abatuufu kubanga twali tunyigirizibwa ffe ng'abatuuze b'oku kitundu kino. Twasanyuse nnyo ffe twagumiikiza naye babadde batukigganya batugoba batukuba emiggo batwala ku poliisi naye tusanyuse nnyo Fourways okutulaga omutuufu. Eggulire lino tuze tulikulaga nga abakampuni ya Fourways batunga n'abafamire ya mugenzi Angelo Kasirye ku bwannannyini bw'ettaka lino. Kuliko ebyapa ebituufu wabula kuliko n'ebyapa bye baakolerera ate nga tebabikoleredde nti bajingidde ebijingirire ku Nassau Road oba Nkuruma wabula ate ng'era biva mu system. Tujje twerule empenda tumanye ono agwawo ono akola ki agwawa